tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegasseko olunaku olwalero lwa Mande. Omwezi gutambudde tubalina kwa 30 mu lumu, ennaku 3 mu lumu, ekitegeeza nti okutandika olunaku olw'enkya tugenda kubanga tuyingidde omwezi oguddirira oguggalawo omwaka 2022. Obadde okimanyi ekyo? Olunaku olw'enkya tugenda kuyingira omwezi oguddirira oguggalawo omwaka 2022. Sijja kwebuuza kikyokoze na biki wamma gwamanyi, kubanga era enteekateeka zaali zizo. Naye ebiseera ebisinga ng'abantu bannakussa ku pressure nakubuuza nti kikyokozewo kikyolaga gwe kennyini gw'olina okwessa ku pressure. Ebiseera ebisinga bw'olimu okwessa ku pressure abantu ne bakussa ku pressure nga babuuza nti owayi omwaka guggwako, emyaka gigenda naye kikyolagawo, omaliriza okyayi abantu bonna, naye nga bwe bati bwe balina okubeera. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kusooka kuyozaayoza abatuuse ku buwanguzi, abaliko bye mutuuseeko muyogeyoge, abalina okusomoozebwa nja kubasaasira. Naye ebiseera ebisinga nkibagamba nnyo nti tukomye okugamba nti nina ebizibu. Tolina bizibu, olina bisoomooza obulamu bwo. Era ng'amazima amatuufu gali nti gwe lujegere era gwe switch egenda okuvuga okujjawo wooli mu kateebe okutuusa ku buwanguzi bwe weetaaga. Abantu bangi beebuuza ani agenda okunnyamba okusumuka okuva wendi okutuuka ku ddala eddala. Tewali gwalina okunoonya bw'ogenda okweyamba. Abantu bangi batunula ebuvanjuba n'ebugwanjuba ne bagamba nti yonna gye ntunula noonya agenda okunnyamba nga siraba asobola kunnyamba, era taliiwo. Kubanga n'oyo gw'oyagala akuyambe naye ali mu kunoonya bagenda mweyamba okumaliriza ebiruubirirwa bye. Ekyo badde okimanyi. Kino kitukomyawo mu bulamu bw'ensi eno nti tuyina bagagga na baavu, wabula tuyina bantu beesingako mu byanfuna. Awo wooli oyinza okuba nga gwe mugagga w'ekika naye nga si gwe mugagga w'ekyalo. Osobola okuba nga gwe mugagga w'ekyalo naye nga si gwe mugagga w'omuluka. Osobola okuba nga gwe mugagga w'omuluka naye nga si gwe mugagga w'eggombolola. Osobola okuba nga gwe mugagga w'eggombolola naye nga si gwe mugagga wa district. Oyinza okuba nga ne district gwe mugagga asembayo naye nga ate si gwe mugagga w'essaza. Osobola okuba nga gwe mugagga w'essaza naye nga si gwe mugagga wa region eyo. Ne bw'oba nga gwe mugagga wa region osobola okuba naye ng'okookolimira Masaka mu Greater Masaka naye nga mu ggwanga Uganda si gwe mugagga wa Uganda yonna. Ne bw'oba nga gwe mugagga wa Uganda osobola naye nga ate si gwe mugagga wa East Africa. Osobola okuba nga gwe mugagga wa East Africa naye nga aliko Dangote wayimirira toyimirirawo. Osobola okuba nga olinga aliko Dangote nga naawe oli mugagga naye nga si gwe mugagga w'ensi. Osobola okuba kitegeeza ki nti buli muntu waali ayina gwagoba. Bwe tukeera ku makya ne tugamba wano nti abasajja basudire Lupaleri abagagga, abakulu ba Messi Kigundu bagagga, abakulu ba Gasta Lentako ow'ekitiibwa bagagga. Ekituufu baki bagagga. Era ogamba nti n'ofuna eziringa ezaabwe oba omaze. Kyokka ne mukulu ntaka ayagala kubeera na za Sudiru. Ogamba nti abo bakyanoonya ki? Obadde okimanyi nti mwami Sudiru Lupaleri bwayimirira n'omukulu aliko Dangote ate agamba ow'ekitiibwa nkulamusizza. N'osigala ng'ogamba ensi yeeriwa. Okimanyi nti ne aliko Dangote bw'akeera ku makya n'asanga Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ne Mark Zuckerberg kano akasajja akavubuka ke tulaba nkayitaka kubanga omulaba munyooma si lwakuba nti munyooma naye olwa saizi ye n'emyaka gy'alina. Mwami Dangote bw'asanga Mark Zuckerberg nti ow'ekitiibwa nkulamusizza.
naye nga bw'ojja ino mu Africa tuga nti oyo omusajja mute kubanga alina ssente zikola embalirira ya Uganda wangi naye kennyini wano bwe tuba nga tumwogerako ensi etya bwe tugamba nti mwami Sudiri Lupaleria bw'aba atuuse wantu n'enzigi muzigale security enywere bw'asanga Dangote eno tumutiira tugamba omutegeera naye bw'asanga Dangote agamba nti nkulamusiza ow'ekitiibwa. Kitegeeza ki? Buli muntu alina gwasinga kyokka era buli muntu alina gwagoba gwayagala okusanga. Kitegeeza nti abantu betukaabira n'okulaajanira nti tebatuyambye kusuumusa madaala gaffe nabo bali mu kulaajana baagala kusuumusa gaabwe. Ntegeerekese? Ndabika sitegeerekese. Abantu b'okaabira noga nti gundi tannyambye naye ali mu kwegayirira anoonya butya bwagenda okuva ku ddaala eryo erimu lyaliko okudda ku ddaala eddala. Era ebigambo by'oyogera awulira ng'ajobojja. Oli mu kunoonya bukadde 5, omusajja gw'osaba obukadde 5 ali mu kunoonya buwumbi 5. Kitegeeza ki? Buli omu alina ebizibu ekibyawula Gy'Emadaala. Naawe kennyini eyinyuma ng'ogamba nti toyina ssente oyinamu emitwalo 5 naye nga waliwo ataanoonya omutwalo. N'oyo ow'omutwalo agamba nti kati zino zinkoledde ki ku bizibu bye nnyina waliwo azeetaaga ng'ayina 10,000 nga ne mmala nfuna omutwalo mba mmaze. N'oyo ow'olukumi obulamu agamba nti buweddewo kakati no 10,000 luyinza kunnyamba ki? Ku levo ye terusobola kumuyamba kubanga levo ye ya mutwalo. Kyokka waliwo agamba nti nenfuna 5 n'ennywa otuzimba mpewedde. Wangi? Oli asaba 5 nenfuna 5 n'ennywa otuzi mba mpewedde. Wakati ng'osaba 5 oba 10 ono lwayina waakiri onywe ku tuzi waliwo atalina ssente ate nga n'obulwadde mulwadde. Gwe tolina ssente naye oli mulamu naye waliwo oli nga tazirina n'obulwadde mulwadde. N'olwekyo ebiseera ebisinga kati gano ge mazima agakaawa. Bw'onaamala ebbanga eggwanvu ng'onoonya ani agenda okuyamba okujja ku ddaala ly'olikakuse ku ddaala eddala era ng'onoonya abantu abalina ku ssente abagenda okuyamba okusitula nabo gano nkuwaga bw'wasituka wekka nabo banoonya ani agenda okubongerako okuva ku ddaala baliko okudda ku ddaala eddala. Tolaba mu kika kyewammwe omusajja gwe muwaana nti alina ssente ate ku kyalo si ye mugagga. Tolaba omusajja gwe muwaana ku kyalo nti alina ssente era ng'oga nti lwaki tanyamba tayamba bantu naye ali mu kuwanjaga kumuluka bamusinga. Kitegeeza ki? Buli omu ali mu ddaala erimumala ate buli omu waali ali mu kulwana kudda ku ddaala ddala. Weerwaneko wekka n'oyo gweyagala akwatireko akulwanireko osobole okukyusa obulamu naye ali mu kulwana kukyusa bulamu bwe. Tewali agenda kukuyamba kukyusa bulamu bwo kubanga nabo bennyini bali mu kulwana kukyusa bulamu bwabwe. Abagagga tebalina ttima, abagagga balina bwetaavu. Gundi tannyambye ne bwe muddukiddeko tampadde kino. Ebyo by'omusaba awulira ng'ali mu kujobojja kankyogere bwe ntyo kubanga ku ye bya bulijjo ekizibu kyalina kinene. Oli mu kulaajana akapolotiko bakatwala ka bukadde bumeka oddukidde ew'omugagga akeediye bagitwala. Kati lwaki taakuwemule? Lwaki taakumukkolere? Oli mu kulwana ogamba kanzirukire wagundi ntaasa akapoloti kange bakatwala akapoloti kange nakasinga. Omusajja batwala akeedies ziri worth billions of money. Olowooza n'akuwa amatu g'owakapoloti? Ekituufu tajja kukuwa matu g'owakapoloti. Buli omu alina ebizibu ebimumala. Buli omu alina obwetaavu obuvunaanyizibwa obumumala. Emirundi mingi nali neebuuza lwaki abantu buli gyakoma okufuna ssente gyakoma okodowalira ssente ze. Gano ge mazima. N'abantu abo baakizuula nti tetubaagala, tuyina bye tubaagalako.
wangi ensi tekwagala erina byekwagalako. Olaba abakubira enduulu ne bakuba akalulu ne bawanika emikono, si lwakuba nti oli mulungi gye bali, era si lwakuba nti bakwagala, naye bakimanyi nti bawanika emikono balina bye bagenda okubaka. Akaseera bwe kanaatuuka nga ne bw'ojja tolina ky'ovaako, emikono gyabwe gijja kusigala mu nsawo. Abo abantu bw'ogenda w'ogenza oba ku kyalo babwa ne bava ku mmimbi ne bajja ewakaawo, tebazze kulabako kubuuza tolina kyanjawulo, bazze kunona bye waleese. Ekibuuzo ekiriwo nti nga tokyalina by'otwala banaasigala bajja okubuuza. Kankomewo katini. Omuntu omulamu omukulu obulungi abeera n'amannya ameka? Obwa Ssedduge busatu. Okwewandiisa mu Ssedduge 2022 kutandika nga 1 Novemba ku ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Tower opposite Makerere Main Gate. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0709 66 85 66 oba 0775 444 987. Meya Sir Mathias Walukaga kyemutamanyi bantegezaako nti ambassador wa Hillview Academy Matanga. Yes. Somero liggulawo mwaka gujja. Era abantu b'e Matanga omukisa gwemufunye tegubanga nawo. Abantu b'ewaffe wonna Matanga, Kinyerere, Rwanda, Kago, Kawule, awo wonna Kitamba, Kamukongo, Kibisi, mwenna Kateera, Butale, mwenna Namwanzi, mwenna Birinzi, Bannanka, Bale Bugonzi, mwenna Mpugwe, Namakindu. Mujje nsangamu mwenna essomero liiryo. Waliwo amasomero gogamba nti simanyi abaana kati munnange tunaakola tutya, bannaffe bo basomera mu masomero g'egindi Bulaaya, tubaleetedde Bulaaya Matanga. Tubaleetedde Bulaaya Matanga ku bbeeyi buli omu gy'ajja okuba ng'agisobola. Omwana omuteekayo emyezi 3 ogenda okumugyayo nga takyayogeranga ggwe. Ebyo mugamba bade munnange abaana baffe baalifunye emirimu basomera mugano liiryo lizze. Kati kiri gy'oli gwe weekotogera, gwe weeyagaliza, gwe weekotogera. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Natete opposite Allcom petrol station. Esimu noti 7776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company. Let's build the future. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba.
tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Ekibuuzo ekiriwo era kye twakomyewo, abo abantu abakuba emizira, abakuba enduulu nga tokyalina bye bakuggyako banaasigala bajja, ago amasimu g'ofuna ag'olutatadde nga tokyalina by'obawa banaasigala bagakkubira. Oli akuba essimu nga n'okumanya takumanyi era nga waliwo agikoze ki agimuwadde, nawe gikwanaga halo ono mwami Lugonvu nti ye munnange ensaasira musajja wa Katonda nnyamba. Omuwulidde? N'okumanya takumanyi era kitegeeza nti ekyo kyakwagalako bw'onaaba tokiina talina nsonga lwaki akumanya. Ono mwami Lugonvu nti ye nsaasira omwana wange mulwadde, omwana wange baamugobye. Ebizibu biwulirwa naye ekibuuzo ekiriwo nti singa mbadde siina buyambi bwo ddala wandinkubiddeko ng'ombuuzaako. Ono mwami Lugonvu nti ye ndudde nga nnoonya ennamba y'essimu, ndudde nga nkunoonya, ndudde nga nkwagala, weebale kutuweereza, by'oweereza binyuma, kaakati mbadde ngamba nyinamu obuzibu. Ekitegeeza wadde byempeereza binyuma naye singa si buzibu towandizze gye ndi. Abantu tebatwagala, balina bye batwagalako. Bye batwagalako bwe binaggwaawo nabo bajja kuggwaawo, bajja genda. Abantu bangi be tulabye wano ng'ensi ebayaayaanira, ensi ebaagala, nga babeera batambula n'emmotoka ezibawerekera nga 10. Abo ababavaako emabega si nti babaagala, baagala kubataapingako bye balina. Baagala kubajjako bye balina. Era bw'onaabalaga nti bannange ebiweddewo naye mbadde ngamba bemulaba batambula n'abantu katugenze Kapchorwa, katugenze Gulu, katugenze Lira, balina bye babaagalako. Bw'oba n'essente osobola okutambuza omuntu eggwanga n'ensi yonna, naye tulowooza nti atambula kubanga akwagala, akimanyi alina kyagenda okukongolako. Bwe kinaakeera ku makya ne kiggwaawo ajja giwetera nateete. Oba otuuka ekyengera okutunula emabega ng'eyabadde alowooza nti olina emmotoka 3 osigaze emmotoka emu oba 2. Naye nga neeno eri emabega bali kugusajja kutukoya kati guno nayo ki eyo, kubanga tolina kyogenda kubawa. Abo be bantu baffe, bakwagala olina naye bwe ziggwaawo bakulaba nga atalina mugaso. Akakayimbo akamanyi? Bwe bajja sekamuli emunywe naye manya ti mu bizibu badduka, bangu baakukyuka, oyo gw'obuwulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mu kukyuka nawe oluvaalwawo. Tokamanyi Ronald Mayinja? Bwe bajja sekamuli emunywe naye manya ti mu bizibu badduka, bangu baakukyuka. Tewali muntu, batono nnyo. Mikwano gyo giri 3 mu bulamu, ogimanyi? Ne maama wo bw'oba ng'obadde omuwanyi n'otuuka nga tokyamuwa era ng'abadde akusuusuuta, ajja kwagala omwana wa ssengaawe. Omwana wa ssengaawo amuwa okusinga bw'anaakwagala. Ne muganda wo bw'obadde ng'omuwa n'otuuka nga tokyamuwa, ajja kwagala omwana wa neighbor okusinga bw'akwagala kubanga kati yamuwa.
abantu nsega, abantu nsega baliwo kunojjola, era bwe bajja ne banojjola nti awuze bananeza, laba abantu bonna abaze mu bulamu bwange, laba abantu bano bonna abaze, nzaani tebazze balina bye banonye, tebazze balina bye banonye. Era oli abadde ajja bw'anaasanga addayo nga yesu namuga nti biweddeyo tulaba bwe nkomyewo n'ekimu, ajja kuwetera wali. Abantu obategedde? Abo be bantu, abo be bantu nsega bwe zirya n'oggwawo nga zinoonya omulala alina. Mikwano gyo mu bulamu oyina esatu. Mukwano gwasooka omumanyi ye Katonda, mukwano gwo owokubiri omumanyi ze ssente, mukwano gwo owokusatu omumanyi ye ggwe. Abo abantu basatu gye mikwano gy'emituufu. Gwe beera ne ssente zo tezijja kukuvaamu. Tewali alina ssente abulwa kyakulya, naye osobola okuba ne gy'oyita emikwano n'obulwa ekyokulya, oba ne gye wayitanga emikwano n'obulwa ekyokulya. Tewali alina Katonda alemererwa nsi. Katonda tali kulyamu lukwe, ssente zo tezijja kulyamu lukwe, naawe tojja kweryamu lukwe. Naye n'abaana bo bakulyamu olukwe, ne bbaawo akulyamu olukwe, ne mukyala wo akulyamu olukwe, ne baganda bo bakulyamu olukwe. Abo be bantu. Abo be bantu. Otegedde emikwano gy'olina mu nsi? Egi abasigadde nyongereza, abasigadde nyongereza. Era basembezenga mweriiraanye wano, naye mu mitima bateeke mu fuuti 15 baleme kumanya ky'olowooza, kubanga ekyo ky'olowooza ne ky'oteekateeka okuzzaako kye bagenda okukukubirako. Wangi tuula nabo munywe, mulye, musanyuke, museke, balowooze nti bakutegedde. Tokkirizanga omulya mmere okutegeera. Kyabulabe nnyo nnyini ddala. Olunaku lw'olimanya nti okuze, lwe lunaku lw'olirowooza nti Lugonvu agenda kukuwolereza, Lugonvu n'ayimirira n'akuvaamu. Tokaabanga nti n'oyo wange gwe saasubira nti asobola okunkola kino, lwaki yantuusizza ku kino. Tokaaba. Era tobaako gw'onyumiza nti gwe nayitanga owange gwe mbadde ndowooza nti mukwano gwange anvuddemu, nedda tokikola, kubanga n'oyo gw'onyumiza kyagenda okukola enkya. Abo be bantu baffe, eyo y'ensi. Abantu bakyuka ne bakuvaamu. Obeera n'omusango mu kkooti, obeera n'omusango ku poliisi, ng'okimanyi na bulungi nnyo nti obujulizi bwe buno. Era ng'olina ne gwoga nti wamma oyo yabaddewo n'oyo yabaddewo, wamma mujje mu ntaase nti ffe tetubimanyi. Tetubimanyi. Sirikanga busirisi ogaa nti Oweekitiibwa Omulamuzi, salawo okusinziira ku nnuŋŋamya ya Mukama. Salawo okusinziira ku nnuŋŋamya ya Mukama, obulamu lwe bujja okukwanguyira. Kyonna Mukama kyali kusalirawo aba ateekateeka bulamu bwo, na ndaba gy'ogenda kulaba bintu nkya. Kitegeeza nti be nayita emikwano, abalala baali bakessi. Egimu ku gy'oyita emikwano bakessi. Abamu ku b'oyita banno balabe baabasinga, naye nga baseka naawe, balya naawe, banywa naawe, ate ku ssente ezizo. Ku ssente ezizaabo b'otoolerako n'omugaa nti nyinawo 10 twalako 3, nange ntwaleko 3, n'oli atwaleko 3, omutwalo tuguwooli, ye mulabe waasinga. Laba bw'osasulira olugendo lw'okuketta, olugendo lw'okkubega, ensi togyesiganga. Omulya mmere
tomwesiganga. Ani mukwano gwo? Bali basatu. Katonda yasooka, owokubiri sente zo, owokusatu gwe. Kola sente zo, weekumire mu Katonda, obuyambi. Buli lw'oliwulira nti weetaaga okuyamba, genda mu church, genda mu muzikiti. Omusajja omu yaŋŋamba nti tayamba bantu bamumanyi n'abamanyi, kubanga abasinga bazzirwa kuba bakimanyi nti alina okubayamba. Abasinga bamusabirwa kuba bamanyi nti alina okubayamba, ne bakaaba n'obuzigo obw'ekirogo bw'obamma ne banyiiga. Omulya mmere asanyuka lw'omuwadde olwaliro, enkya bw'anaakusaba n'omugamba sirina, olwo si mukwano gwo. Tasobola kujjukira nti wadde ngenzeyo nga talina, naye eggulo yannyambye. Omuntu akugamba kakigambe weebale ya leero kyekikolimo kyenkya. Omuntu olwaliro omuwa n'akugamba weebale nnyo, weebalire ddala. Enkya n'oba nga tolina kyakumuwa, bye wamuwa olwaliro tabijjukira. Era bw'ogezaako ng'ensonga okyaziraba mu mbeera ya bulijjo n'omugamba nti eggulo nakuwadde, ajja kugamba nti ako ke wampa kalimu ki? Abantu abamu ennyamba ekyuse, abeera atambula alina gy'alaga, n'asanga adooba, n'asanga ajeera, n'ayimiriza emmotoka ng'alaba ali mu bulumi, lwamanya n'okumanya nti alabika agenda mu ddwaliro, n'amukwatira emitwalo 5 n'agimuwa. Katonda ajja kuddizawo mingi. Eyo yennyamba kati eriwo. Naye bano basimanya bankubidde essimu basaba buyambi. Omanyi lwaki bazze kukubira? Si lwakuba balaba gwasobola obbayamba, naye bakimanyi nti gwazirina. Nga tebakubiranga amasimu mu myaka 3 emabega nga tolina kyoli. Waakiri bandikubidde nga ne bakubuuzaako. Obadde okimanyi nti mu bbanga ery'emyaka 5, emyaka 10 gy'omaze ng'obulamu bw'Omukama abukyusizza, otegeereddemu ab'eŋŋanda b'otaamanya nti baali baganda bo? Munnange muyambe kubanga wa Luganda. Mu bunaku tebaali baganda bo, si lwakuba baali tebakumanyi, mwali temulina kibagatta. Gano ge mazima nga gamba abali ebweru. Mwebale nnyo okuyamba abali e Uganda. Mwebale okubadduukirira, era mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era gwa ttendo. Naye abo abantu ababagamba kaakati kino, buli mwezi balina kye basaba. Era n'obawa ate onaakola ki? Waliwo eyali akubuuzizza nti senga, baaba, kojja leero sikubye essimu kusaba. Naye nkubye essimu kubuuza nti senga ng'omazeeyo emyaka mingi, olinayo ekintu ky'okoze Uganda? Essimu ze bakuba batukubira batugamba nti kino neetaagayo kino. Naye waliwo eyakubuuzizzaako nti otuusewa pulojekiti gy'otambuza kati? Waliwo eyakujjukizaako nti obudde bugenda? Tewali. Balungi muzze kusaba. Naye si tebalina makulu mu kubuuza butya bw'okoze ezo ze bakusaba. Ebyo tebaagala kubimanya. Tebaagala kumanya by'oyitamu ng'okola ezo ze bakusaba. Tebaagala kuwulira nti tolina, bakwetaaga olina kubanga lwe bazaagala. Era baba nakubira essimu emirundi 2 ng'obagamba sirina, tebajja kuddamu kukubira ssimu. Tokyayina makulu. Ate lwaki bakubira nga tosobola bbawa kye bakwagalamu? Gano ge mazima. Leero bazikusaba, bwe zinaggwawo lwe bajja okujjukira okusaba accountability. Era bannyini be waziwanga baligamba yatuwanga talina kyalina. Sooka weerowoozeeko, sooka weefeeko gwe kennyini. Kubanga bw'onaagamba nti kosooka ofe ku bantu si kibi, era bo bajja zirya, ebyetaago byabwe tebijja kuggwawo. Weebale wa leero omulya mmere, enkya kye kikolimo okuva gy'ali okudda gy'oli nga tomuwadde. Bwe zinaamala okuggwawo bali kubuuza ebbanga ly'omaze mu Amerika biki by'okozeeyo. Ne bw'onaabagamba nti ebbanga limaze mu Amerika sente nga bwe nazikola nayambangamu ab'eŋŋanda, ebyo tebabimanya.
abo be balya mmere. Mu kaseera nga buli gw'obadde oyita owuwa kuvaamu, nga buli gw'obadde oyita owuwa agenda, fukamira gamba Mukama nkwegayiridde ggwe tonvaamu ggwe wange. Naye kyannaku nti abantu abasinga mukwano gwaffe owookusatu tugenda okujjukira okumwegayirira aleme tuvaamu nga yagenda dda. Mukwano gwaffe owookusatu omutegedde? Ssente. Bwe ziggwawo nga n'abantu bagenda, bo bandigenze ssente zo n'ozisigaza, bandigenze ne Katonda wo n'omusigaza, bandigenze naawe ne weesigaza. Wakati nga gwe wasuubira owuwa akuvuddemu, nja kukusaba ekintu kimu, funayo akaseera oba omwaka ogujja oba omwaka guno weeyavuwazeeko. Weeweeko ku bizibu, Katonda muloopere nti Mukama ngenda kweyavuwazaamu. Okweyavuwaza okutegedde? Weeyavuwazeemu, weeweeko ku bizibu. Bannange omulimu gwaweddewo, bannange ebintu babitwala, ennyumba giteekeko banka looni. This property belongs to bank. Ogenda kulabanga n'abantu abaakukyaliranga munywa akacaayi ka Sunday tebakyajja, kubanga bamanyi ssaawa yonna okola ki? Ovaawo. Weeyavuwazeeko lw'ogenda okumanya mikwano gyo gyegiriwa. Mikwano gyaffe si gyegyo egijja mu bulungi, naye mikwano gyaffe gyegyo egisobola otubeererawo mu kusoomoozebwa. Naye mitono giri egi: Katonda, ssente, naawe. Funayo akadde, ne bw'oba oli bweru nga tebannakusaba tobalinda kukusaba. Kuba essimu obagaye nti munsabireko nkomawo, siina kennina, omulimu gwaweddewo. Bwe tusaba liivu zino, bwe tuzisaba nga tetunadda ku mirimu, tuba ne liivu za buli mwaka oluusi nga za mwezi, nga tonnadda ku mulimu, eyandibadde liivu abantu bagambe nti bankoze eki? Bangobye oba bampummuza, naye nja kuyiiya. Ne Kampala agaanyi, ddayo mu kyalo yambale ku kijiini olime. Onaagenda okumaliriza mu wiiki ng'emu ng'abantu bategedde nti ku mulimu baakugoba. Eyafunanga amasimu 20 olunaku ogenda kufuna essimu egi? Naye nga neeyo gy'ofunye tegamba nti toofa, jangu mu Kampala tuyiye tulabe. Oluusi gy'ogenda okufuna ebeera eyagala kumanya kati oli ku ki? Kati kikyaliko? Ali mu kyalo, muwulidde? N'obukoko bukaaba. Be bantu baffe, webbeko. Togenda kubanga weekubye bisiraani kubanga otambula ne Katonda. Liivu gye bakuwadde weegobe ku mulimu, n'amawulire oba gafulume nti Lugonvu has been fired. Abantu bonna ababadde batambula n'ababadde bakubira essimu nga baga twagala tuyamba, yegwe wekkaaliwo gwasobola okutuyamba, batulagiridde gwasobola, bakulimba mikwano. Bakulimba tebakulimbanga. Abo bonna amasimu agabadde gakkubirwa, ogenda kutuuka akaseera nga tegakyakkubirwa. Wali owuliddeyo omuntu nti afudde kubanga tewamuyamba? Batono. Ensi bwe tunaamanya ensi yeeriwa, ne tumanya abantu abawangaaliramu be batya, abantu tebatwagala, batwagalako ebyo bye tulina. Era bwe binaggwawo bajja genda banoonya abalala ababirina. Nabo tebabaagala, babaagalako bye balina. Nabo bwe binaabaggwako bajja kutambula bagende ewalala banoonye abo abalina bye baagala. Abantu bwe batyo nsega, ewali omulambo gw'okulya we zigenda. Bwe bajja seka mulye munywe, naye manya ti mu bizibu badduka, bangu baakukyuka, oyo gw'obuulira ne ku byama, kimanye akumanyi yageya emikwano mu kukyuka, nawe oluvaalwawo. Musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show.
Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu, kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.